Amawulire ku 96.3 BTFM kakusomerwa Okulumba. Mwase mtyalo bannaffe abalungi abatuliriza gaagano mu bujjuvu omusomyeze Paul Kulumba. Bakansala batula ku City Hall batadde ekinyiga ku ludda olw'ebyekikugu olumanyiddwa nga technical wing. Lwaki bannabwe bataano tebasasulwa nsako zaabwe ez'emyezi emabega. Bano nga bakulembeddwa mu Fausta Nalubega Bitaana akiikira abantu b'e Makindye West. Bategeeza nti no kansala w'abakozi Bismarck Asempejja ali mu liivu ey'okusoma mu ggwanga erya Canada, kansala abavubuka Awali Namusisa ali mu liivu ey'okuzaala mu ggwanga erya Canada, Erimiya Masembe ono nga ali mu ggwanga erya Amerika, Rashid Kakande nga kansala atwala abantu b'e Kawempe ne Immaculate Nalwadda kansala w'e Makindye bamaze ebbanga lya myezi 2 nga tebasasulwa nsako zaabwe. Wabula amyuka Speaker Nasamasa ategeeza nti no Kekade Executive Director wamu ne afisi ya Speaker akola ku nsonga eno mu bwangu obw'ekika ekya waggulu ennyo. Ebyono nga tubitadde ku mabbali abasuubuzi abakolera mu katale ka Kame Valley bakukumidde ab'obuyinza municipality y'e Mukono olw'okubasuuliranga nga bamaze okubalaga obwetaavu bwabwe naddala ng'embere mu bakolera emirimu gyabwe si nnungi nnyo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'akatale kano Geoffrey Serunjogi bagamba nti akatale kali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala, enkuba bw'etonnya amazzi gatwala emmaali yaabwe so nga ate n'ekkuba erijja mu katale mu kaseera kano lifuuse kattiro. Katali nkuba bw'etonnya kalabikira ddala bubi, ffe nga bakabeeramu bakasiibamu abakolamu emirimu gyaffe bakasoma batudduseeko olw'embeera y'enkuba ebisooto. Mpozi n'ekirala kati zibe tusanze okkubo lyaffe lino erya Kame Valley Market, ekkubo okuva e Wantoni naddala wano wojja wano waffe okuva e Walwandasi okutuuka ku Kyennabuti, kati accident ebinnya emmotoka ebuliramu omupiira. Oluvannyuma meeya w'ekibuga ky'e Mukono Elias Mukasankoyoyo bano abasabye okubeera abakkakkamu n'ategeeza nti embeera embi eri mu katale ssaako n'ekkuba ebbi byonna bigenda kukolebwako. Bagenda tuwa sente okuzimba Kame Valley Market n'okola enguudo zonna ne drainage mu bibuga byaffe. So tulina essuubi sente gavumenti yazisayininze, kye tubuzaayo ng'abakulembeze kwe kusaba abatuuze naddala amakubo gagenda okutuyita. Bwe tweyongerayo abavuzi ba taxi okuva Kebwayise nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ensobya Francis Semakadde bavuddeyo ne bayera obutayingira mu paaka empya egenda okugulwawo sabbiiti ejja singa tewabeerawo okukkaanya n'abagagga abazimbye paaka eyo. Semakadde bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwakubye Bwayise nga bw'owulira. Bagamba ataateekemu n'obukubo obutono obw'ebigere obugenda otwala ab'ebigere bateekeko amataala, omubbi ajja kujja wano akuba omuntu agwa mu bbemu essimu n'essente ne wano wansi sementi ngawo nti enkuba weba etonnya olwo lutalo olina kwambala buutu so nga ffe tetumulwanyisa wabula nga tumugamba kola bino na bino. Bo abavuzi ba taxi betoogeddeko nabo okuli Lubega Ali Mutawe ssaako ne Ssengendo John Bosco bagamba nti si beetegefu kusasula misolo gwa mirundi 2 gamba ng'okuli ogw'emitwalo 844 gwe bawa KCC ate bamale basasule n'akakadde kamu n'ekitundu eri abagagga ab'e paaka empya. Tukolera nge Kampala bwe bali emmotoka eyingira mu paaka enkadde paaka empya tena we sasula walala isasula senze kaza kutikka enateete basasula 2,200 so tetugaana zisasula ezo kale si nnyingi nnyo kunanyini kifo nayo naagala 5,500 ekyo tunakkiziganya nakyo tetuganye kuyingira naye saa tugenda kuyingira paaka nga tunakkiziganya. Bannaffe tuddigane ku ssaawa 3 n'amala mu bujjuvu. Nze Paul Kulumba.